Enkima yasigadde oba enkima ye muluma ajja buzikumi kutujja tugambe bannaye abasambe mu mpe y'enkima enkima nyingi wano ne bibira nga bulaba kisenki mpitirivu tumukwate enkima tumukubire simu tumugambe fune balwa ya police ekizo tambuze enkima yino twagirese tujimuwo ekyo kikole ki kikwe kubanga muri betefu singa avayo n'agamba nti yabala ebintu bibiri asa n'endugo solo gamba mu yakwate ebintu bibiri wano mu Uganda bw'okwata ekisolo ekitakirizibwa kulundibwa n'otambula nakyo buzibwa musango oguneye nyina nzo kwati manyine yabaddazo omusango sambuze ekisolo mu motoka ekyo ye kye yakola oli kimu nti tasobola kuddira nkima agiteeke mu motoka atasanga abawaliwa bitayifuba n'ab'ebisolo ng'atwala abalwadde ate bamuyimiza ogw'okutataganya eddembe ly'ekisolo ate aleka okutwala obulamu bw'Abakyalimpa n'agamba enkima sigala kantwala abantu bwe banaaba baagala tunadda mu nsiko ne tusamba ensiko ne tunoonye ki enkima era ne kati Kyalimpa bw'aba ayagala enkima nyangu ya kumukwatya ne tugimuwa bwe banga yezza obulamu bwe ng'awulira kati enkima ya mukwano nnyo ya mugaso nnyo ku bulamu bwe okusinga Asani Ndugga ayamusitudde ng'asogonyesa okugulu kiwaawatiro ekiwebegabega kiwogose n'okukwata bannaawe Katonda abajje mu bulamu bw'ensi n'abasa motoka abavuga abatwale bw'awulira nga kati enkima y'ey'omugaso okusinga ye Asani Ndugga tusabe awulira kati enkima ya mukwano nnyo ya mugaso nnyo ku bulamu bwe okusinga Asani Ndugga ayamusitudde ng'asogonyesa okugulu kiwaawatiro ekiwebegabega kiwogose n'okukwata bannaawe Katonda abajje mu bulamu bw'ensi n'abasa motoka abavuga abatwale bw'awulira nga kati enkima y'ey'omugaso okusinga ye Asani Ndugga tusabe kireka eri abazadde oba n'ab'eŋŋanda baba abagenzi abaava mu bulamu bw'ensi bw'obanga Alimpa avaayo n'anenya Asani olw'okulekayo enkima ate oba oliawo yandireseyo bali ate n'akwata enkima n'agissaamu n'agireeta nga twawulirako nti era nga twamanyako nti maama wa Lady Grace nti yali atandise kuba ng'azimba akayumba era nga akayumba ako tekaali tekanaba kuggwa ng'ate gye taata ye maama ate gwe novaayo n'ogamba nti enkima yange wakola bubi ogirekayo owulira nti awo nakugambidde mbu yafunye ekifo ekisooka mu busiru mpaka mu kyekumi nti tosobodde nagamba nti obulamu bwa muganda wange gwe nabadde naye gwe natambudde naye ne tukuŋŋaanya akasente ako kasuubiza mbu kaabuze wadde yali kamuweebwa yalese n'ebintu ebisigadde nga tebitambula n'abaana be nabiki gwe owulira ate enkima yeesigadde mu bulamu bwo nga yeerakinga kati kyatuyinza tugamba Alimpa enkima ye yasigala esobola okulabirira bewa Grace bagimunoonyeze bagimuleetere Asani Ndugga agende ku nsika asambe ensika amufunye Sewagaba agyeta agimuwe agisitule agitwale ewa Grace abagambe mu bulamu bwa Grace kino kye kyasigala ku lwa Grace kibeere wano ng'ekijjukizo ky'ewa Grace wakati abaana be Grace tosobola ne banaalabanga bulabi ntima abaana ba Grace nze nkubulya kyakyekanga eri obulamu bwabwe nti mmotoka eyafiiramu bo mwalimu enkima ewa Grace omwana wa Grace omubuulira nti maama we mmotoka mwe yafiira mwalimu enkima egenda fuuka kyekango era ye agenda tandika okuwulira abantu abeddira enkima ng'abakyawa olw'okuba nti beddira ekisolo ekyatambulira mu mmotoka gye yali maama we mwe yali naafa nyina omusajja omukano kankayiseewo yayomba n'omusajja ng'olutalo oluvudde omusajja yali ayambadde t-shirt ng'eriko empologoma wano obugundi ng'ate empologoma mu biseera by'edda ye yatta jjajjaawo azala kitaawe kati ye ng'alaba ono agiserebulatingiramu laba ajambala ne ku ssaati naye ng'ate ye waabwe yabattira jjajjaabwe azala bakitaabwe ye obulamu bwe bwakyayira ddala ekifaananyi ky'empologoma kati n'abaana abo bagenda ku kyabwe ekifaananyi ky'enkima ne bw'agenda mu zoo n'agitulako bw'ati agenda nga kaaba kubanga abantu bagitaddemu ebirowoozo ebigamba nti yabagaanibwa okutwalibwa kizinga ne baddamu ne bagirinnisa ku kizinga ne bagitwala yandiba nga yalimu ebyokola ebyatwala obulamu bw'abaana abalala nga bwe tuze tuwuliramu nno balayika baasaddaaka nga bakozesa enkima era webize byogera nga bwebize byogerwa nti mwalimu okusaddaaka nga bakozesa enkima era enkima ekanywa musaayi w'obulamu bwa Grace kati gwe oyinza okuŋŋamba nti omwana wa Grace agenda kusanganga enkima era y'omwana ajja okutuuka mu kibuuzo alabe enkima nga bagitaddewo nga notisi aleke giteekako kigansa yonna agibuuke agiveko agambawo kakabonero oba nkaleka nkalesi olw'ekinnamu twekimujjukiramu
jukira mu bulamu bw'edduniya muno teri kintu kikwata ku mutwe gwa muntu nga kintu kitutte bulamu bwa muntu. Olabeze emmotoka buli muntu yali afiiriddwa omuntu mu mmotoka bw'agituulamu ekifaananyi kisooka mujja n'agamba kale maama yafiira muno. Buli w'otuula mu takisi ng'okimanyi nnyoko yafiira mu takisi, obwongo bwe kye busooka olowooza kiba kyeka. Eyo pikipiki ogiraba bw'ogivuga n'ekukuba ekigwo, buli lw'odduka sipiidi ojjuka ekigwo ky'owagwa oga ha nvuga empola piki yankubako. Kati teri mwana w'abaguleesi kaabe bafamire y'abaguleesi asobola laba leero Enkima ng'ebukabuka mu bitooke byabwe bweti ng'eyitawo ayinza n'okudduka mu nju ne yeesibira mu nju. Olw'ebyo ebize byogerwa mu Enkima yali nabo mu mmotoka ate Guleesi n'akola ki? N'afa. Ate ono n'avaayo n'akulaga mbu Enkima yali agyagala nnyo kumpi n'okusinga era tayogera ku bagenzi ayogera ku Enkima. Kati oli bw'ajja n'agamba mbu Enkima ky'Alimpa yali yagibaagimuwa saddaaka nga saddaaka nga kinywa musaayi obulamu bw'abantu banaaba atambudde nabo tojja kibuusa nnyo maaso nnyo ojja kugamba obulamu bw'omuntu buba bugumu nnyo omuntu owuli abamukuba emiggo nga muntu wawo n'atafa naye ne bagwa ku akisidenti bano bo ne bafa Enkima n'esigala nga nnamu n'esigala waawo nga nnamu kisigala kikola amakulu g'amaanyi nti abantu ne bafaayo Enkima n'etafa ate nga yali mu kabokisi ate ng'eri mu bokisi nsibe nsaanikire yo n'etafa abantu bo ne bafa abantu baba beebuuza kyajja kitya Enkima eneebeere muno. Mu luyimba lwe lumu Asalintu we yavudde n'agamba nti era mbu alinze essaawa yonna okumutwala mu kkooti oba oliawo because awulira nti nebyo byandiyingiramu ekkooti ogenda omuwawaabira nti olwokuba yalya ssente z'abaana. Era basobola kubanga ekkooti ze Uganda ebyo bintu zisololekawo ensonga ez'obuvunaanyizibwa ne zigenda mu bintu ebitalina makulu. Nenze bwe mba nga ayina oluganda n'omulamuzi taata wange nga ye mulamuzi bw'ayimiriramu ogwo omusango n'agamba Asalintu olina omusango ogw'okubuuza ssente za gundi, nsuubira nti bwe ndekerawo omuyita taata mbeera siri mukyamu kubanga mmanya yali tannatuuka kuzaala ate nze bw'aba asobola okugamba n'agamba mbu omuntu yatwala ssente z'omuntu mu kuyamba nga tewali bujulizi bumala. Tewaliwo kajulizi wadde akatondo bwe kati akasobola oluma Asalintu gambo yatwala ssente. Tetuyinza gaana kino tukirekayo ne tugamba bw'akuba kuzitwala nga yazitwala n'ataasa obulamu bwe gudu, bw'ekuba teyazitwala era n'ataasa obulamu bwe era gudu, kyegambye mbu Asalintu asigala afuna pasenti 10 ku 10 mu byonna ne waba ssente yazitwala n'atwala n'obulamu bwe n'abutuusa ewaabwe gye bamulabirako olwaleero kisigala kimala. Kubanga agamba era singa yaleka ne balaba omulambo mu mbeera gye bayogeramu ssaawa zino olwo amajambi ategandivuddeyo nga balaba omulambo. Maama Fiina yandivuddeyo n'ayamba omulambo. Senga ezo miliyoni 2 ez'abakwatibwa ne zibaweebwa Maama Fiina bwe yantuuseeyo yandigambye ky'Alimpa zino ssente zitwale zikozese kino. Yandiyise maama wabali era bwe yandibadde abayambi yandibagambye keesi yiiyo ne Seminti mugende mukole ki omuziike. N'eky'Alimpa yandibadde yeebaza Katonda mbu ye Guleesi ssente ez'abawadde okuyambibwa ye tamanyi na mugaso gwazo. Era ne zisinga obungi kati bali babaziise zirabirira ye ali mu ddwaliro omulwadde bali bo tezibalabirira. Abaana baabwe babadde basoma Guleesi maama we yakaaba ng'alaga abadde maama abadde taata ate mwana waka. Omwana bw'atuuka mu famire oyimirira mu biti bibiri ekyamaama bisatu ekyamaama ekya taata n'omwana nga yabivuga oyo aba wankizo nnyo mu famire eyo. Ate kagambe ne kino oli ne waaliba mu dduniya muno nga talina kyawa bakadde be naye nga gyali mulamu abakubira essimu n'abagamba mwasuze mutya bangi abatalina bababuuza. Awo ky'Alimpa we yandibadde asinzira ne yeekwasa n'agamba nze nkyayina abajja ku wano we neebase ne baŋŋamba ky'Alimpa oli mulamu n'abaddamu ndi mulamu kuliko Akabenje oli n'agula soda n'amumuwa banne ba Guleesi teri ababuuza. Senga bonna abantu bano babaddewo nga balema nga weebali nga balema yandikaabidde ebirala n'akaabira ebirala naye obwagenda obulamu bw'omuntu asukka mu omu n'osigala nga ggwe ate owulira nga Enkima na ssente bye bisinga omugaso eri bali abantu oba wadde tetuyinza kigamba mbu ali mu kkobaane nnyo naye kisigala kimuwa ebigambo ebigamba abantu mbu yali mu kkobaane eby'okutta banne ku lw'ensonga talaze nti obulumi bwa banne bw'amaanyi nnyo ku bintu bino. Awulya banne tebaamulumye yalumiddwa ssente n'Enkima.
Lady Grace yaleka abaana basatu sawa ya kakano omu abadde mu P7 nga Alimpa akyali omulamu ate era nga tulina essuubi nti agenda kuddawo ayimbe era atambule because abasawo batugamba nti oluvannyuma lw'emyezi 2 engeri gy'abadde akyali muvuko omuto amagumba ge gasobola okuddamu ne gayunga oluvannyuma lw'emyezi 2 tujja kuddamu tumulabe ng'atambula ku magulu ga 2 singa abazeemu okuyimba naddawo bulungi nnyo olowooza at least kiki yandikozeewo eri ab'eŋŋanda oba abazadde oba eri abaana aba Lady Grace omugenzi nze nganze mu kutegeera kwange senga Kyalimpa abeera nganze olw'obulamu bw'abantu ababiri abaagenda abali naye n'afuuka kaawonawo yandibadde nti Katonda bw'amuwa n'akomawo ensi neddamu n'emutegeera nga bwe badde emutegedde oyinza okulaba gye emyezi 3 gyokka gy'okumala kitanda noddanga ensi yakwerabira ng'abaana baakuteekako dde obuzito n'okomawo nga tokola mawulire gali awo naye Mukama bw'amukomyawo n'apiikinga abo ne bajja ne baagala omukubagiza buli bamukubagizanga naye agenda akubagize ab'eŋŋanda z'omugenzi kubanga omuntu bw'obeera mu lutalo ne banno ne wabaawo abafudde ne wabaawo bakaawonawo abalema nga baafuna obuzibu ofuba nnyo okulaba nti bw'oba gwe wawangula banno nga baafa ofuba nnyo okulaba nti famire z'abagenzi ziri obaako bw'ozitetenkanyizaayo akantu akatonotono okusobola okuba nga tebakola ki tebayisibwa bubi nabo nga bakujjuukirirako nga bwe tulaba pulezidenti bagamba bino sente z'abaazirwanako abaafirwa eŋŋanda zaabwe mu kulwana bakaawonawo banabasima bakazolite ke bavujjirirayo ako tekaba kanene naye kasigala kagumya famire eri eyavaamu omuntu oyo munnaye guno gwe gwali omukwano ogwawamu era buli jjiro gira n'ogamba bannaye enkota y'ettooke munnaye yiiyo kubanga erode Grace yagikola ki yagireetanga naawe osobola okugamba mbu kantwalengayo akatini balyeko tuleke kwerabira nnyo Grace oyo yafudde yakoze eki yafudde kubanga omuyimbi sita Kyalimpa kimanyi kati aze mu basita omuyimbi ye tafa olwaliro amani basudde tukyamuwulira bakasozi tukyabawulira bafiire bongole lutaaya guno myezi gino ataano endongozi zitandise okuwulya kwa bo tebakola ki ogwo omukisa baguyina serebu takola ki tafa kati naye kyatakolera ddala nga bw'akimanyi nti omuntu tafa naye olw'okuba nti ekifaananyi kyo tokyogenda kuddamu kubanga omulabako buli kaseera gendayo kotwala okusiima kwo eri omuntu oyo obagaye bannaye ennaku etujjukirako okufa kwa Grace ate baleke kikolanga kino kyendaba abala kyebagira Bugundi lwe yafa letumujjukira ennaku ezendala abaana be baba tebalya byofunye ogira akasimu n'onyigayo emitwalo 2 nobagaba bannaye omwana abagule ebitabo nabala kuba n'atandikira bannaye bagire bwe bati kubanga omuntu w'otuukira okusimbula naye ewammwe ku kyalo kwe mubeera oba mu kitundu yonna gye muva n'otalaga naye okumala sabbiiti 2 njogereza aba alina kyakugattako aba alina kinene nnyo kyagatta ku bulamu era mu kuvaawo kwa Grace byebimu ku bintu byenyinza okugamba mu Kyalimpa bye yandibadde nga buli yeebaka omutwe tegusituka ng'alowooza ani gwe ngenda okuzza wano Grace waavudde okumufuna oyinza omufuna naye n'akutegeera nga Grace bw'abadde akutegeera ndirafu nti okufuna omuntu omutuufu gwozza wano akole Grace byabaddewo kiyinza okutwalira emyaka emirala ate 10 mu bulamu bw'oyimu ng'onoonya omuntu ngero tutuuka n'ogamba kyovula Mukama yanzijjako Grace twateesanga tumugamba eri waliyo kakadde naye tugende tukajjeyo nakkiriza naye ono bwe tugenda tukajjeyo atayagala twala 7 ng'osanga okusoomozebwa okufaanana bwe kutyo kitegeeza okuzzaawo omuntu abaddewo si kyangu bubaka ki olowooza buwandirekedde ng'aba abayimbi abaakajja mu kaseera katono ate ne bafuna erinnya oba ne batutumuka ate mu mbeera y'emu singa abaafunye ekizibu ate nti mu kifo ky'ekizibu asooka kutunuulira ssente ate ekizibu ekisinga oba either nga kibadde kigenda twala bulamu bwe n'atakifaako nze obubaka bwensinga okusibira abayimbi nno nakyo tekyandibadde no baakajja bonna n'abakulu abayimbi bonna obubaka buno mbubatuma senga ova mu mbeera gy'ovudde eri emabega
towerabira mbu waliya abakuwanirirako soka abakusupportinga nga ogenda okukola bityo kubanga ffe abayimbi baba bagenda mu music ddala nga bamutandika babeereyo mu nsozi mu mayinja bakola training naye osanga obulamu bwe babeeramu nga bwakalubizibwa naye babeerako n'emikwano gyabwe ababakwatako ne bannaabwe batandika nabo mu kuyimba mubeera 8 mu kibiina gw'omu n'okuba golo n'ogiteeba n'ekola ki n'enywa n'ogenda naye tolowooza nti bano banno si bantu bayiga okwagaliza bannaabwe ate n'okwewengana ebitiibwa senga bano wabadde ekitiibwa wakati wa Kyalimpa n'Endugga okwengana ekitiibwa mu music tewandibaddewo bigambo ebyo yandirabidde namangu sente yandizamye tezirina mugaso n'atendereza nnyo ekitiibwa kyoli kye yakoze olw'okwagala ye kati ekyo kyokka kyabasinga okulaba ewe ekitiibwa abayimbi bano betutya Baluuna Mubiru Basekyewa baani abo ekibakuumye ennyo ng'entalo zaabwe entono basooka kwetya buli omu ng'atya munne jukira buli oba otya munno naye aba akutya buli otatya munno naye aba takutya Kyasani Ndugga yatidde Kyalimpa naga kusola muleka ku kkubo awona atya ne bamugamba Ndugga yakuyitako kinaawulika kitya kamuyole wadda Ndugga alina omusaayi ate ye Kyalimpa ye n'atamutya kugamba munno yankute mu nsawo akakaga kange n'akatwala naye ng'ate amuyambye amugye mu kinnya n'amuza ku ngulu